po jako akawuwo egumire atalewo egumire. Ssenkagale wa Democratic Party Nobert Mao avuddeyo n'ayanukula bannakibiina kino naddala abaavayo n'omutawukira gye buvuddeko n'abagamba nga ye buli kyakola bwe kigendera ku ssemateeka w'ekibiina era waakola ensobi yonna basobola okumukwata. Ennaku zino tuswala nnyo kubanga abakulembeze beeyogerera amafuukuule ate nga bulijjo tugamba tuli famire emu. Tugezezaako nnyo okuzzaawo obumu mu kibiina. Waliwo ebikoze, waliwo ebitakoze. Naye nga pulezidenti w'ekibiina njagala kutegeeza bannaddipi bonna twesigama ku ssemateeka wa ddipi. Ono asabye bannakibiina bannokukakkana baleme okuswaza ekibiina kyabwe kubanga gye bakoma okwanika obuziina bwabwe mu lujjudde gye bakoma okweswaza. Mukakkane, tuve mu katemba, tuve mu kwonoona erinnya ly'ekibiina kubanga ffenna ebyo bitukosa. Era mu kukakkanya embeera nange nategeezezza National Publicity Secretary nti kati emundu zange sijja zikimayo kuva ku gombolola, sigenda kutulisa kintu kyonna. Newankubadde ng'ensi yonna na buli kati bakyakungubagira yaliko pulezidenti wa Kenya Daniel Arap Moi, Nobert Mao amwogeddeko bw'ati. Tumujjukira kubanga eggulu siri abatuukirivu bokka wabula n'aboonoonya abeenenyeza. Mu kulaba kwange Moi kati tumubala mu boonoonya abeenenyeza kuba yasobola okujja Kenya bwe yali n'ereeta enkola eya multi-party democracy n'ateekawo n'ebisanja. Ebyo bikoze bulungi nnyo ensi y'e Kenya. Kati ffe Uganda abantu ng'abo batujjukiza ebizibu bye tulina. Ono akoowodde Pulezidenti Museveni okunnyonnyola eggwanga ku ndagaano ze yakola n'eggwanga lya Isirayiri ku banoonyi b'obubudamu okuva mu ggwanga ery'e Ethiopia ne Eritrea okujja mu ggwanga lyattu. Naye ekituluma nga Democratic Party era njagala kino Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Museveni akitangaazeeko. Endagaano ki gye yakola ne gavumenti ya Israel okuleeta ba refugees abava Eritrea ne Ethiopia abaali e Israel n'abaleeta Uganda. Mu mbeera eno Mao asabye bannakibiina banne okugondera amateeka gafuga ekibiina kyabwe basobole okukitwala mu maaso. Mbanwana n'abalabe ba Uganda ne DP naye siyinza kukozesa mikono ebiri kubanga guno omukono mulala kuba gulina kulwana na bannaddipi bannanga ate abandi obubi. Obwo bwe buzibu bwe nnina mu kaseera kano. Naye nze najja neesibye bbiri okulembera ekibiina kino era nkakasa bajjajjaffe abaatandika ekibiina kino basanyufu nnyo. Mathias Sekanjako yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television kubanga olusalosalo balulaba abaagaliza ekibiina n'abeenoonyeza ebyabwe olwo lwe lusalosalo lw'endaba.